Kitalo. Yadduumira eggye ly'abamukwata mmundu ne bawamba Kisaawe Kye Nyonyi ENTEBE mu lutalo olwaleeta gavumenti eno mu buyinza. Lieutenant Colonel Ahmed Kashiringi yafiiridde ku myaka 82. Ono entamu ye yavuunikiddwa ku lwokuna lwa wiiki ewedde ku makya. Okusinziira ku byafaayo ebiva mu kitongole eky'amagye, ono yazaalibwa mu disitulikiti y'e Rukungiri era nga Kashiringi yamalako siniya ey'omukaaga mu 1967 nga yagisomera Kigezi College Butobere era bw'atyo n'agenda Embalala nga yagala kuweereza mu kitongole ky'amakomera wabula tekyasoboka. Ono baamugoba bwe yali mumpi nnyo okuweereza mu basirikale ba prison yadde nga yali awuza fuuti 5 n'obutuntundu 8. Ng'okumugoba Kashiringi kyamunyiza nnyo bw'atyo n'asalawo okugenda ewa ssengaawe Angela Kamazoba eyali omusomesa Embalala. Kashiringi bwe yali eno ng'atetenkanya obulamu waliwo eyamutemyako nga ku balakisi y'amagye Embalala bwe waliwo enteekateeka z'okuwandiika abaagala okuyingira amagye era musajja wattu yadduka jambwa. Wabula agenda okutuuka ng'okuwandiika kwawedde dda kyokka Kashiringi ku mulundi guno yali amaliridde era yalemerawo. Kashiringi aba akyali awo agenda okuwulira eyali akulembeddemu okuwandiisa kuno Koloneli Mesusera Arach ng'alagira abaali bamaze okuwandiisibwa baggyemu amasaati balinnye ekimotoka ky'amagye. Ng'omukujjukujjo Kashiringi yakozesa omukisa guno bw'atyo naye n'aggyamu essaati okukkakana nga walamba ekimotoka ky'amagye era ne baboolekeza ebihaalwe. Bwe baatuuka eno baalagirwa okudduka baddeyo ku balakisi y'amagye Embalala okusobola okubasunsulamu era nga Koloneli Arach yali mu Land Rover ye ng'abavaako emabega. Wabula yeewuunya omuvubuka eyali atembeeta emisinde nga yakulembedde awatali amuwunyamu era Koloneli Arach n'alagira Kashiringi ateekebwe mu nnamba esooka era nga bwe baali tebannatwalibwa okutendekebwa okw'emyezi 9 Koloneli Arach yatwala Kashiringi ewuwe Luhaalo n'abeera naye okumala wiiki nnamba. Era okuva olwo Kashiringi teyadda mabega nga yatendekebwa ne ku balakisi y'amagye y'e Malale ng'ali wamu ne General Moses Ali, Dusman Sabun, Alfred Aswa saako n'abalala. Era wano we yava mu 1970 n'atwalibwa mu Bungereza era okusomesebwa era bwe byaggwa mu 1972 yasindikibwa e Benghazi mu Libya asomesebwa obwa komando era ng'eno okutwalibwayo kyaddirira oluvannyuma lwa Field Marshal Idi Amin eyali kyajja ava okukyalirako munywanyi we e Libya Kano Muammar Gaddafi. Bwe yava e Libya era mu 1972 Kashiringi yasindikibwa e Baghdad mu Iraq ayongere okubangulibwa mu bwa komando era nga bwe yavaayo Idi Amin yamusindika mu nkambi y'abakomando e Bugoloobi nga ye yali ekulirwa Meja Ibrahim Galandi. Kyokka mu Julayi wa 1976 ebintu byatandika okumwonoonekera oluvannyuma lwe yali akulira ebikwekweto eby'ekyama mu magye ga Idi Amin Kano Isaac Maliyamungu bwe yalagira Kashiringi akwatibwe saako n'abalala 13. Era nga bano okukwatibwa baali bateeberezebwa okukolagana n'Abayisirayiri abaakola obulumbaganyi mu Gw'omusanvu nga 1976 ku Kisaawe Kye Nyonyi ENTEBE okununula abantu baabwe abaali bawambiddwa. Ahmed Kashiringi ne banne baggalirwa mu kasenge ka Sittu mu balakisi y'e Makindye era mbu Maliyamungu olwamala obbaggalira ne yeesiwa enguli okumala eddakiika nga 2 era bwe yamala n'addayo mu kasenge n'emmundu ye eya pisito n'akuba amasasi mu basibe ng'eno bw'aseka. Era okumaliriza nga abasibe 12 wabula nga Kashiringi ne Muhammad Yusuf eyali omusirikale wa Air Force be baali basigaddewo nga bakyabikiddwako akasubi. Wabula ekyataasa Kashiringi ye Kabiyitewe Zainabu Mbabazi eyeegayirira mukyala wo mumyuka wa President nga ye yali Mustafa Idris era ng'okwegayirira kwavaamu ebibala bw'atyo Kashiringi n'ateebwa era n'azzibwayo mu nkambi y'abakomando era ng'ono yaweereza paka President Idi Amin lwe yamaamulwako mu Aprili nga 11, 1979. Oluvannyuma lwa President Amin okuwambibwa ono yawulira omulango ogwakolebwa ku Radio Uganda nga gavumenti ya Profesa Yusuf Lule erangirira ababadde ab'amagye ba Amin okugenda ku poliisi oba barracks ezibali okumpi. Kyokka Kashiringi n'abalala bwe baatuuka ku poliisi ekyannamira e Kabala baakwatibwa era ne baggalirwa. Wabula ng'akozesa obukodyo obw'abakomando bwamusomesebwa mu Iraq saako ne Libya, Kashiringi yasima ekituli mu kkomera ng'akozesa fork era kataatoloke wabula nga yakwatibwa era ng'ekibonerezo ekyamuweebwa yayimirizibwa mu mazzi okumala ennaku eziwera nga mu kumuggyamu yali atandise okuvunda.
wabula nga wayise ennaku era ng'amaze okuwona yakozesa obukugu bwe era bw'atyo n'atoloka mu kkomera eruzira n'ayolekera erukunjiri gye yeekweka. Waayitambale Dr. Andrew Kaira n'atandikawo akabinja k'abayeekera aka Uganda Freedom Movement era Ahmed Kashiringi teyali mubi n'akeesogga ng'ali wamu ne banne abaali mu magye ga Idi Amin okwali Nduguse abangi gwe baayitanga Kaliisoliiso, George Nkwanga, Lutaaya ne Sonko ssaako n'abalala. Lwali lumu ku makya nga Kashiringi bamulagira kuvuga mmotoka ekika kya Fiat Mirafiori nga bamulagira kugenda kulona Mmundo okuliraana balakisi y'oku Lubiri. Kashiringi yavuga n'ayolekera Nateete nga wabula mu kutuuka e Nalukolongo yasanga abasirikale ba gavumenti bagumbye bakebera buli mmotoka eyitawo. Era olwamala okukebera emmotoka eyamuli mu maaso, Kashiringi yalinnya bulinnya ku muliro bw'atyo n'amasuka era bw'atyo emmundu yasobola okuzituusa mu ggalagi Nankulabye ewaali akasenge k'abayeekera ba Uganda Freedom Movement. Era Kashiringi ne banne abatonotono baweebwa omulimu gw'okusaanyaawo eyali ssentebe w'akakiiko k'amagye Paulo Muwanga nga baali bakumumiriza mu Ssunnajja Nankumbi ku lw'Entebe, wabula yadde Kashiringi ne banne baatuuka mangu mu nfo kyokka ye Abdallah ow'e Nankulabye eyali alina okubaleetera emmundu teyalabikako ekyaleetera mission eno okugwa ettale. Nga wayiseewo akaseera nga n'okulonda kwa 1980 kuwedde, Yoweri Museveni nga ye pulezidenti aliko kati yatandika enteekateeka ez'okuyingira ensiko nga yayita mu kabondo ka Popular Resistance Army. Agenti wa Museveni, Joy Mirembe yasisinkana Kashiringi mu katundu kati akayitibwa Shoprite n'amwogereza era bw'atyo Kashiringi n'abeegattako. Mirembe ne Kashiringi baali bamanyiganya okuviira ddala mu gavumenti ya Idi Amin kuba Mirembe yali afumbiddwa omusirikale wa prison eruzira ayitibwa Ahimbisibwe ate nga mukyala wa Kashiringi yali asomesa taekwondo mu ssomero lya prison. Okusinziira ku Mirembe yatwala Kashiringi wa agenti wa Museveni omulala eyali ayina edduuka okuliraana Full Gospel Church e Makerere. Kashiringi wano yabeerawo ennaku 2 oluvannyuma n'atwalibwa e Nankulabye munda mu ggalagi y'omuvuzi w'emmotoka z'empaka Wycliffe Bukenya. Era ng'eno yali ggalagi ya kabondo ka Museveni nga yali ekulirwa Andrew Lutaaya nga kati Brigadier. Oluvannyuma nga Museveni atandise olutalo mu butongole bwe baalumba Kabamba mu 1981 nga mukaaga ogwokubiri, akabondo akali kakulemberwa Matayo Kyaligonza nga ye kati ali ku ddala lya Major General bakasindika bakola obulumbaganya mukono babuzeebuze ab'ebyokwerinda bya gavumenti y'Obote obutateeka ssira ku kabondo ka Museveni akaali kali mu kulumba ebitundu omuli Kiboga ne Bulemeezi. Okusinziira ku Kashiringi yasindikibwa mu nkambi ya Kyaligonza ng'amakanda basooka kugakuba ku ttaka lya Matayo mukono nga mu kusooka baali 14 mu nkambi yaabwe ng'era baali balina submachine gun emu ne pistol emu nga Kyaligonza ye yali agikwata nga Kashiringi yali ku machine gun. Bwe baava e Kasawo bano beeyongerayo Nazigo baaboseeta ku ttaka lya Senteza. Wabula Kashiringi era yali akola n'omulimu gw'okutendeka abapya babeera baleeteddwa mu nkambi nga bawa obukodyo bw'abakomando basobole okulumba abasirikale ba gavumenti n'amayinja. Era mu April 1981 bano baalumba poliisi y'ekisoga n'amayinja ku ssaawa 2:4 ez'olweggulo ne babba emmundu 3. Bwe baavaawo ne badda ejjanda Namugongo ng'era eno baali bakolagana ne Reverend Sewannonda nga baalumba poliisi y'eggongwe ne babba submachines 10 nga kuliko n'amasasi. Oluvannyuma akabondo ka Popular Resistance Army aka Museveni kafuulibwa NRA era nga Kashiringi ye Yadduumira okulumba eddwaliro ly'e Nakasero mu 1982 ne babba eddagala nga kw'otadde n'okufunayo omusawo eyasookera ddala mu nkambi nga ye yali Lieutenant Colonel Dr. Ronald Batta ne Major Odonga Oli Amaze. Nga wayisa akaseera abayeekera ba NRA badde Singo n'Engoma oluvannyuma lwa Oyite okufa era nga kino kyaleetera amagye g'Obote okukyankalana era nga kyaviirako ne gavumenti y'okubeera ng'ewambibwa ng'enakusomeza 27 Julayi 1985 era ng'eyagiwamba yali Brigadier Bazilio Olalookero era nga Bazilio yateekateeka Tito Okello Lutwa okubeera pulezidenti. Wabula gavumenti ya Lutwa nayo yawambibwa era nga Kashiringi yali musaale mu kugirwanyisa nga baagivuunika mu 1986 nga 26 January era nga Kashiringi ye Yadduumira obulumbaganyi obwakolebwa ku Kisaawe Kye Nyonyi Entebbe. Nga bamaze okuwamba Kampala,
Museveni yalonda Kashiringi ng'akulira ebiwandiiko by'amagye kyokka oluvannyuma nga mukaaga omwezi ogwokubiri 1986 Kashiringi yateekebwa ku ddaala ly'obwa Lieutenant Colonel. Mugisha Muntu, Kiza Besigye, Jim Muhwezi, Kasirye Gwanga, Ivan Koreta, Stephen Kashaka, Ronald Bata, Peter Kerim, Lutaya Frank, Guma, Nasulu Ezakruta Amin, Stanley Muhangi, Bamwesiga Kamwesiga, Fred Mugisha, Samson Mande, Julius Aine, Chefe Ali, ne Sserwanga Lwanga. Wabula mu 1990 enkyukakyuka Museveni ze yakola mu magye yasuula Army Commander General Salim Saleh wamu ne Kashiringi, Brigadier Julius Kyanda, era Museveni n'alagira Kashiringi ne Kyanda okugenda eri Minisita w'emirimu Tom Butime abawa emirimu emirala. Wabula nga President Museveni agenda okukyala e Djibouti yalagira Yadduumira ekibinja ky'amagye eky'ebisatu Brigadier James Kazini bakwate Kashiringi. Era okusinziira ku Kazini bayungula abamagye abasoba 4 ne beetoloola amaka ga Kashiringi ku Akachi Avenue. Wabula Kashiringi yasobola okutebuka ng'akozesa Mercedes Benz ye ne yeekweka okumala ennaku 3 nga bw'alinda President Museveni ayingire mu nsonga zino. Wabula teyabirinda bw'atyo n'ayolekera Zaire kati eyitibwa Congo oluvannyuma lw'okuwulira Minisita omubeezi ow'ebiseera ebyo wa Defense David Tinyefunza oba Sejjusa ng'awa ebiragiro ebipya. Tinyefunza yalagira amagye nti oyo yenna alaba ku Kashiringi akube kutta. Era Kashiringi olwabibulira bw'atyo n'awamba emu ku mmotoka z'amagye mwe yatolekera okugenda e Zaire. Era ku nsalo ya Uganda ne Zaire eya Ishasha yabalimba nti agenda Congo kugula ddagala lya mutabani we Hussein Kashiringi ng'onolooya kati. Era oluvannyuma ng'asaze yategeeza ab'ebyokwerinda e Zaire nti Brigadier Kazini ayagala kumutta. Era mu ssaawa ntono President Mobutu Sese Seko yategeezebwa emitawaana Kashiringi gye yalimu. Era bw'atyo Mobutu Sese Seko n'amuwaawo okusula mu kitundu ekya Goma paka Mobutu lwe yamuyita basisinkane. Wabula gavumenti ya kuno ng'eyita mu ambasada waayo ebiseera ebyo Omala Atuba ow'e Zaire baali bali mu kufalaasira Mobutu abeere ng'akwata Kashiringi amuzze kuno. Era mu 1991 Kashiringi yawambibwa ng'ali mu kibuga Beni ekiro bw'atyo n'azzibwa e Kampala. Kashiringi olwazzibwa yaggulwako omusango gw'okulya mu nsi olukwe era n'asindikibwa eruzira nga mu kkooti yakiikirirwa Remi Kasule ne Edward Muguluma. Wabula ono yaggyibwako emisango. Nga wayise emyaka yaddamu okuweebwa obuvunaanyizibwa obw'okuweereza mu Ministry ya Security ng'omuwabuzi. Wabula nga wayise akaseera katono erinnya lye lyatandika okusiimuuka nga takyawulikika. Kitalo nnyo ekya Ahmed Kashiringi, nze Lubega Ibrahim Kasinga. Tusonge mpaka Kabamba.